Leero ku Lugonvu'S show. Laavu yange yakendeera. Sente. Omwavu ojja wa laavu naawe. Bwe mulowooza kankubuulire ebyo biba byakwekaza. Era omuntu yenna abeera ng'alina ekizibu n'akisikiza laavu talina mulamwa. Bakubanja. Lindako, landlord yako, leave alone comforting well. Waliwo kye muyita comforting n'okugumya. Mukwano tofaayo tukole, akubeererawo, akupika okukola. So saakusika jangu mu buliri abo tobafaako. Era bw'obanga kyekikazi ky'olina obanga kyekisajja ky'olina mugenda kufiira mu bwavu. Omanyi waliwo n'omusajja gw'ofunanga kizibu ng'ogusajja tegwagala kukola nga gw'okola nga gw'oliisa ewaka gwaweerera abaana nga gwasasula school fees gwateekawo n'emmere ewaka n'ennyumba nga gwagisasula naye nga gujja ne gwebaka ne gukera ku makya ne gugenda ku kkubo wali ne gukuba matatu ne gudda nnyo ne gudda ng'ekyamaanyi kyalina nankani wali malidaadi sana ate ago genda nedda kankubuulire Sharon kiri bwe kiti tubeere fair and sincere. Abakazi ekibaagaza abasajja abo kubanga ogenda mukyunga ekitaakwagaza Lugonvu kubanga ogenda mugamba nsaba kulaba kagambye nti tulinde enkya. I'm busy and of course I'm busy. I am busy and of course I am busy. See me next week over the weekend. Yes. Nengo njagala. Nnyo. Era nga nkufiirako. Era nga kemmanya nti waliwo ogusajja ogukwe munkolerako eŋŋoomi enyooka. Lindirira